okulaba tukukulisaayo mu kuwummulako. Tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogutukubiriza okukola. Era we tugendedde mu kuwummulako nga tuli ku point ebadde egamba nti okukola kuno tukujje waka nga tukutendeka abaana baffe, nga tukutendeka amabujje gaffe, nga tukutendeka abo bonna be tulinako obuvunaanyizibwa. Era ennaku zino kabonero kabi eri abazadde nammwe abagunjuzi abalala okubeera nga temufiiriddeeyo ddala ku baana bammwe okumanya okukola okw'okunoonya ssente n'okunoonya obugagga. Kubanga bambi amaka mangi abantu tebafuddeeyo ku ekyo, naye kabonero kabi. Ate kyattimamu wadde olaba ng'omwana omwagala toyagala muyigganya, ng'okuyita kuyigganya oba toyagala mukooya, naye kirimu ettima. Okubeera nti omwana wo tomulaze ekyo ate ng'obulamu bwe kwe bugenda okutambulira, wallahi enkyanga toli naye, ebizibu bigenda kubeera bingi gy'ali, era ajja kwejjusa nnyo ng'alaba abalala, kubanga abaana abamu tubalina nga balaba bannaabwe abali mu myaka gyabwe nga bajjumbize mu kukola, bajjumbize mu kuyiiya, naye nga ye ne bw'akisika mu mutima tekijja, kubanga takigunjuliddwako, kubanga takirina. Naye muzadde munnange, omwana mulage okukola, mutandikize ku mirimu egyo gy'olaba egyawaka egyo. Akole kino, nagyo tebagimanyi, nagyo tebagisobola. Kwoza bintu okukola bakweyeeyiganya, olw'okwo kwe kukola, kubanga n'enkya era kujja kuba kukola bwe kutyo. Nga mu ofiisi bamugamba nti kola lipooti. Bw'aba yakula tamanyi kukola, ofiisi eyo ne bw'anaaba agifunye, bwe banamugamba nti kola lipooti, era ajja kweyiganya etayimu ey'okuwaayo lipooti nga talina lipooti, era ofiisi ejja kusigala nga tetambula bulungi. Ebyo tubirabye, nammwe mubiraba eyo gye muwangaalira, nti omwana ne bw'aba asomye alema okukola ekyo ky'alina mu buvunaanyizibwa okukola. Bano bamuhsinu kyova olaba tubeebaza, naye ng'era twebaza abazadde baabwe abaabagunjula nti bayiriba ne bikamera, sitandi ezitowera ddala, kamera, ekisawo, naye ng'olaba abikutte, akutte ekisawo kye, akutte kamera, ate ajegendereza obutayonooneka, akutte ekisitandi kyagenda okusimbako kamera, ayiriba wuuyo ku Parliament, wuuyo Gindi, wuuyo Kibuli, wuuyo Kampala Mukadde, wuuyo Gindi, wuuyo Masaka, wuuyo Mbale. Naye olw'okuba omutima ogukola agulina, ekyo bazadde baakimuteekamu, era alaba ng'ekyo ky'alina okukola. Kati omulala ali awo ate alinda ono akomewo amusabe omutwalo, era gye bali bangi ate nga baana baffe. So ensonga y'okukola eno tugireeta kaakati mu kamera, twongere okukubiriza abantu okukola ddala, kumala kulaba nti gaapu eyo kaakati weeri. Abazadde abamu tebakoze mulimu gwabwe eri abaana. Abaana engeri gye bawangalya ku masomero eyo mu bisulo, just kusoma kwokka, kukola ki, naago tegakyabakubiriza nnyo akola bulimu. Kati bw'ajja awaka atayagala yeebake bwebasi, tasobola oba muwala kugamba nti afumbe emmere. Ebyo byolaba ebyo services ez'abaana ze bakola awaka zennyini ze zibatendeka, kuba naffe ze twakolanga. Oba kulima ne mugenda ne mulimako, nga temwagala, naye ng'abazadde bagamba mulina okulima. Kaakati nze nalimako nga nkyali mu kyalo eyo, era enkumbi eri ey'obuwaze. Saawa zino enkumbi alhamdulillah sigirina nnyo, naye ate emirimu emirala gye nkola era girinako element ey'enkumbi kuli okunyigiriza kwe bannyigirizanga. Then ne bw'onoba ng'ofunye ssente n'ogamba nti oyagala kulimisa ssente, bw'oba omanyi enkumbi nga omanyi bwe balima, oli bw'alamula olubimbi olupima bw'oti n'ogamba nti ansedde, kubanga olulaba nti gwe naawe senga gw'obadde olulima ezo ssente zakusabye nnyingi, ate era singa gw'obadde olulima z'omuwa olaba nti ntono, n'ogamba nti kamwongereko omutwalo. Kati emirimu gyonna gyetaaga okukola nga tutendekebwa okuva wano awaka mu bantu baffe, manya mu maka mwe tuwangaalira mwe tukulidde. Nolwekyo abantu abagunjula abakuza abaana mukitwale nga kikulu
okulaga omwana nti okukola gye kuli n'okumulaga nti ssente tezifunwa. Okimanyi nti olwaleero abaana baffe balowooza nti omuntu okufuna ssente ddiiru. Era bangi olumaliriza okusoma ati buli kaseera abeera mu bya kunoonya ddiiru. Okimanyi nti abaana abafu abamu nnaku zino balowooza nti omuntu okufuna ssente kuteeba buteebi. Kyova olaba buli lwafuna ssente zonna adduka ku betingi, ayagala kuyiiya muyindi, adduka mu betingi kuyiiya muyindi mbadde mumaze, ani aggaanyi? Muyindi mbadde musse, ani aggaanyi? Neera nze ntera bagamba abalowooleza buli kaseera mu kuyiiya omuyindi nti omuyindi ye yasooka okutuyiiya. Gw'olowooza nti ye yateekawo gw'ofune, alina ssente nnyingi nnyo kati yakuteerawo mufune bufunyi owangule emmotoka otwale n'oli awangule nga ye tafuna, ye yakuyiiya. Era ogenda okugamba nti ataddeyo karawuumu bakawangudde ng'ate afunye burawuumu nga 3 okuva mu ggwe oba mu mulala oba mu mmwe mwenna abali mu mbeera eyo. Naye kati ate abaana baffe balowooza nti olwo aba akola okugenda okuyiiya omuyindi agula obupapulo obwo asaze ttiimu biki, alowooza aba akola. Era kye kyokka kyasobola kyalaba nga kyekyangu. Abaana baffe abamu kati baagala nnyo bulimu bwa mangu obwo bw'okutuula ku lubalaza awo n'alinda agende ayagala ennyumba ey'okupangisa atambule naye agende amulyeko ebbiri. Kwe kukola kwamanyi. Kati bangi bonna bali mu ekyo. Kyova olaba egyo emirimu gyonna egy'amangungu abantu ennaku zino gye bettanira, kubanga okukola kuli okukola okwa huzuma Nabbi kwayogeddeko sallallahu alaihi wasallam okuga nti omuntu waakiri agende mu kibira okuteba kyakwagala okw'emirimu egiva ewala. Buli muntu yenna ayagala kati ja kusika busisi yenguzi gy'olaba ekyase, ye abuse of office gy'olaba kati abantu nga ali mu office nga agikozesa bukozesa kujjamu bibye ye naye nga takyali kukuweereza bantu. Corruption etamye bantu butayagala okukola kya ddiini, okukola ibaada. Oba olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'olunaku luno Allah subhanahu wa ta'ala, mbadde njagala kuleeta aya, n'olunaku luno olwokutaano Allah subhanahu wa ta'ala teyalulekera muntu ng'ate wandirowoozezza nti lwa kitiibwa. Era ffe tubadde tukula nga bakadde baffe baluwa ekitiibwa, abakozi mu bibuga eyo nga tebakola olw'okuba olunaku luno ekitiibwa. Abakozi abalimi, nze nakulirako mu kyalo ebbanga ddene naye twalimanga, naye olwokutaano ng'era tulwesunga nga terubaako kulima, kukeeraawo kusala ku njala, juma bwetuuka ne mugenda ne musaala, kubanga lwa kitiibwa, kuluwa kitiibwa. Naye era wadde lwa kitiibwa, wadde nga tulina dduwa ekitiibwa nga bakadde baffe bwe baluwanga ekitiibwa, era obusiraamu bukulaga nti nalwo lulimu okukola, lwetaaga okukola. Ova ku mulimu n'ogenda okuwa olunaku luno ekitiibwa n'ogenda osaala ejjuma ng'ovudde ku mulimu. Aya eya bulijjo eyakyaka, eya bulijjo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ya ayyuhalladhina amanu, abange mu abakkiriza eddiini eno, abakkiriza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abakkiriza Qur'ani, abakkiriza okusiiba nga temubuliddwa byakulya. Ya ayyuhalladhina amanu, abange mu abakkiriza. Allah abakoowoola, alina kyabagamba muwulirize, naye abajjumbiza kukola, abalaga mu aya eno obukulu bw'okukola, okunoonya ssente, kubeera omugagga. Ya ayyuhalladhina amanu, abange mu abakkiriza, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati, bwe babanga bakoowodde okujja okusaala ku lunaku lw'ejjuma olwokutaano, fasawu ila dhikirillah. Allah aga nti mwanguwe. Bwe baba babakoowodde amakulu muwulidde omwaziinyi oba time nga yeeyo ey'okukoowoola ne bakoowoola n'okakasa nti kati juma, fasawu ila dhikirillah. Allah aga nti mwanguwe, fasawu ila dhikirillah, musaayirire mwanguwe mugende mutendereze Allah.
ku lunaku olwokutaano kasaba banga bamaze okwaziina mugende mutendereze Allah. Wadharu albaya, wadharu albaya, muleke ebyamaguzi bye mubaddeko. Mubadde ki? Mubadde muli kukukola lwakutaano lwa kitiibwa, naye Allah amanyi nti nalwo lwennyini muli mu kukola. Naye bwe bakoowoolanga n'owulira omwaziinyi, fasawira dhikirira yangu ogenda okole ki? Otendereze Allah. Wadharu albaya, Allah agamba nti muleke muve ku byokkola, muve ku byobusuubuzi bye mubaddeko, mwanguyirire mugende musaale. Dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ekyo nno ekyokuva ku byamaguzi, ekyokuva ku byobusuubuzi bye mubaddeko ne mugenda ne musaala, kye kirungi gye muli singa mubadde nga mumanyi. Kiki kaki tufunye awo? Wadharu albaya, lunaku lwakutaano mubadde ku mirimu, mubadde ku byabusuubuzi byabagamba nti mubireke, kati nno mugende mutendereze Allah. Ulira nga amaliriza aya yagamba nti fa idha qudiyati salatu fantashiru fil ardi. Eswala bweggwa bweti ey'ejjuma, abagambye nti bwe baziina muve ku swala, muve ku byokusuubula, muve ku mirimu, mugende mutendereze Allah. Ekyo kye kirungi gye muli, byamaguzi musooke mubiwummuze. Naye agamba nti fa idha qudiyati salatu, eswala ng'ewedde bweti fantashiru fil ardi. Ate temuddawo mu muzikiti kugamba nti alwakutaano fantashiru fil ardi, musaasaaneko mu nsi. Fantashiru fil ardi, musaasaane, abagenda ekatwe mugende, abagenda ejjinja mugende, abagenda embalala mugende. Fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah, era mufune ku ebyo. Wabtagu min fadlillah, mufune ku birungi bya Allah, ebyamaguzi, ebyobusuubuzi, ebyobulimi. Wabtagu min fadlillah, mufune, musaasaane mu nsi, amakulu mugende mukole, musaasaane mu nsi mugende mukole, mufune ku birungi bya Allah tabaraka wa taala, ebyo byateeka mu nsi. Wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun, sigale nga mutendereza nnyo Allah, ekyo kijja bayamba okubeera nga mwesiima. Naye kyetwagadde mu kyo, eno aya eyongera okutulaga nti okukola weekuli, so nga ku lunaku ng'olwo olwokutaano twandibadde tetulusuula n'ebirala bingi. Aya endala nnyingi ezongera okutukubiriza okukola. Waja'alna layla libaasa, Allah bw'atyo bw'agamba nti waja'alna layla libaasa waja'alna an-nahaara ma'aasha. Eno aya zongera kutulaga ezo, ziri mu suratu Nabai. Allah ekiro yakifuula nga kyakuwummula, nga kyakukakkana, abantu babeera mu kuwummula. Naye ate n'afuula emisana nga maasha, mwe tunoonyeza maisha, amakulu mwe tunoonyeza tunaabeerawo tutya emisana. Ekiro muwummule, temuvaayo. Ay wakitan yalzimu sa'i fihi litahsilu almaashi, emisana budde nga bukedde mugende munoonye riziki, kubanga Allah emisana lino yalifuula nga lyakunoonya riziki. Ne ayati endala nnyingi. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalula, Allah agamba nti yoyo eyabafuulira ensi eno nga ntereevu nga bw'ogiraba. Waja'ala lakum as-sam'a, agamba nti famshu fi manakibiha, mutambuleko mu nsi zaayo. Manakib amakulu obusonda bwayo, yonna famshu fi manakibiha, mutambuleko mu nsi muno mu busonda bwayo. Mugende London, mugende Saudi, mugende Dubai, eyo yonna busonda bwa nsi. Famshu fi manakibiha, mutambuleko mu busonda bwayo, mutambuleko mu mpuuyi zaayo. Jawanibiha yani waturukiha, mutambule wonna mu nsi. Kiki lwaki mutambula? Wakulu min rizqihi, mufuneyo ku riziki, mulye ku riziki ya Allah. Mufune ku riziki ya Allah Dubai, mufune ku riziki ya Allah Masaka, mufune ku riziki ya Allah Bugerere. Famshu fi manakibiha. Totulawo noga nti sente zabula, nobeerawo mu kafo kamu. Allah akugambye tambulako, gano gonna
ge makubo g'okunoonya riziki, tambulako onoonye ku riziki. Mu nsonda z'ensi eyo waliyo riziki, genda oginoonye. Ddala nga tumaliriza, bakubiriza okukola ne okubasaba mukukubirize okukola abaana bammwe. Omuntu yenna atakoze ng'adipendinga ku muntu, omuntu oyo oyongera kumuwa amayinja na kumuwa mpeera. Njala kusembyayo kano aka Nabbi Isa alayhi salatu wassalam. Olunaku lumu yalaba omuntu nga ali mu muzikiti atudde, n'amubuuza ebigambo bino. Yamugamba nti maatasina, okola ki oba okolawa? N'agamba nti ta'abbad, nze ndi wano ndi mu kusinza. Kwegamba enjogera gyayogera nti asinziriza, kwegamba ayongerako kusinza, nga bwe yasadde ate kati ayongera kukola ki? Kusinza. Qala, n'amugamba man ya'uluk, ani akulabirira okufuna ekyokulya biki? Ani akulabirira? Qala akhi, omusajja n'amugamba nti muganda wange yandabirira. Qala aina akhuka, n'amugamba nti ye muganda wo ye kati saawa zino aliriddawa? Ono n'amugamba nti fi mazraatihi, ali mu nnimiro ye. Isa n'amuddamu n'amugamba nti akhuka a'bada minka, muganda woyo yasinga okusinga gwe, kubanga agenda najja n'asala ate n'agenda mu nnimiro ye n'alabirira naawe. A'bada minka, ye yasinga okusinza, yasingira ddala okusinga gwe. Bannange, katukomyawo olwaleero ebigambo, naye nga twagala okubasaba timukole, kubanga n'okwejja mu bwavu nakyo kintu kinene. Obwavu obwo mumulaba naye kibi nnyo. Obwavu bukufiiriza akira, obwavu bukumalamu ekitiibwa, obwavu n'omuntu okugamba nti oli mwavu aba akunyoomye nnyo, aba akunyoomye. Naye ebyo byonna tosobola kubiggyawo. Obwavu obwo bw'olaba butta amaka, obwavu obwo bw'olaba akalungi kaabwo temuli wadde. Naye byonna okubiggyawo kwenyigira mu kukola, tufune ssente ate tukole ne ibaada, kubanga okukola kwennyini ibaada. N'ebigambo ebyo mbaagaliza ebiseera ebirungi. Nsaba Allah tabaraka wa taala abawe riziki ennungi nga nnyingi, agibateekeremu ne baraka. Nsaba Allah ffenna atugaggawaze ng'ayisa mu makubo ge tumanyi, ge tutaddewo n'ago ge tutataddeewo, naye nga gali mu riziki. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.